Malirivu amanyi kyayagala nyuma y'ekintu ekibi ekimala kimene mukukwatira mu bwenzi kubanga tokyalina kyakwogera tokyalina kyakwogera kati omugambe ki naye wali omulazi nti omwana yali awandiika nnyimba ze era bwe kyali muli yayazze kuwandiika ekitegeeza wali toli mulungi mwali naye nga yafuluma ate akyusizza engoye yajjira mu butimba ebbugumu kati bubeera mu nnyumba bwoti ebbugumu omutulu ate okitega ki bulina okubeera free kati nayambala kaleesu kati ate nze Ibula nalaba dda muti bweyambulira awo era nkutunako ekitegeeza Mbabazi waaba yanyiigira bwereere naye nga yanyiiga naye nga teyanyiigira bwereere tolina kyewakola ate singa omanyi bino byokubeerawo omuntu kati omuntu waba yeyambudde era abanga agamba nti nkwataako wakwatako ate sina ngalo ekitegeeza wakwatako kati aba anyigidde bituufu talina lukusa lunyiiga simuwasangako talina lukusa lunyiiga kati mwogera era sibeera naye era naye mwennyini ajja buki kale lwakwekere ye official ye muntu era ffenna gwe tumanyi kati waba yakugambye nti yatusanza bwereere ensonga yabadde bweti nabadde munda studio naye nga bw'ozimanyi nempulira ebbugumu kwekujjako top just nenteekako akantu waggulu wenti ye waba agamba nti ekyo yakiyise bwereere amazima tetulina kye twakoze Michelle nkubulira amazima music oyo gwe mutandise okukola nga muli mu nyumba ya Ibula nga muli bwereere eyo si music owulira omanyi ebintu bimeka byebaŋŋamba nembisirikirira naye gwe buli kye bagamba onakkiriza kikkirize oba olaba nze nsobola okukwendako ne Ibula ekitegeeza abasajja balina ebirungo naddala nga omusajja alinako kkojjaawe